Omuliro mu kiro kino ekikeesezza mu bitundu by'omu Ndeeba gwokeza byawukadde era ng'abantu bo bali mu kulaajana basobereddwa. Ngenda kubanga obutambi mbukutuusaako mu maaso awo. Rema Namakula finally Dr. Muzaate amupropozinze bannange binyumye bitya nakakatambi ogenda kubanga okeerabirako mu maaso awo. Bebe Cool avudde mu mbeera n'atabukira MC Chumi nti singa teyeetereeza mu nneeyisa gye yeeyisaamu eno music industry egenda mu kalubiri zanyo sinakindi ebyokuyimba okubiviirako ddala ng'ate b'ogenda omulaba mu maaso awo. Bobi Wine abantu wamma nabo bamutabukidde era nga n'enkuba Kyeyo Kadaama eyayogera ebigambo ebibi ennyo ku mukulembeze w'eggwanga wamu ne mutabani we Zari atabukidde abo bonna abamugamba azaalire Shakiba omwana n'ebirala byonna ogenda kubanga ate obifuna wano ku Sylvia News Extra. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange, kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era neesaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefukosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amako yagala kufuna butuuze bweru bizinesi nga tezitambula bulungi mukubireko agenda kubanga ate akusomera edduwa. Munange sigenda kulwisa era nga nkutandise ne principle emabegako awo ayina ebigambo bye yavaayo n'ayogerera akatambi nakabaleeterako ng'ayogera ku Baganda abakyalonda oba obukulembeze buno obuliko nti kale basiru kati munange ba abantu babitwala ng'ebya siriyasi era ng'abamu bo mukwano byabanyiriza ddala ng'ate wengenda okuteerako akatambi wano. Kasita wamala n'ogamba nti bonna abawagira Museveni mu Buganda basiru kimala wategedde nti mu Western waliyo bakabejja baayo bakabejja waabalabye so buli kitundu kirina bakingi baakyo kateeri wansi gwe bakuyambye n'okuyamba okuwa akatebe ka plastic badde bagera kutuuza ku kisiki kye bakumyeko olumbe kuba tolinayo vali eri wansi mwe saizi yammwe mutuulanga ku bisiki bye twakumyeko olumbe ebyo ebitebe ebifisse ku kyoto kye twakumyeko olumbe otuula kuba valiyo ye eri wansi temuli lozo biraba omusajja wamulabye kingi abo be bakingi ba Western abo muganda wange alina ku red carpet mulumbe bakutadde eri mu kasooto ku katebe negangayo yonna anti muyita n'eggaali kale basobola kuddira egaali yamusimanyeko eriko balubongo yabaani ojja otuule n'abasajja abo bababbira obusimu abasajja bo egaali esimu z'abakunga naye nga byebyo ebibadde mu katambi ate nga we mbyewuliriddeko naye nga Bobi kyeyayogera yeesa abaakikwata era abaakiwulira bajja kugitambulira kati era n'abaakifuna obubi nabe era si musango omuntu wadde mbukola wamu ekintu kyonna kyabeera ayagala azuro nga kimuwa essanyu akiwuliriramu emirembe okiwulidde ekintu kyera nga mu kiseera kyekimu bwe tweyongerayo ne mwana muwala nkuba Kyeyo Kadaama ono nno yalabikirako mu katambi ng'alina ebigambo ebibi byayogera ku mukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni wamu ne mutabani we General Muhoozi. Ebigambo nga binene ngenda kubanga mbatuusako wano akatambi naye nga akatambi ako munnaye ke yakola kamufuukidde eddaaka basire essaawa zonna bamutika akomawo Uganda ate kuwera ennemba na musango na bigambo ebyo munange gye yabyogera bamubuuze yali afaako okwogera ebigambo ebyo ebinene ngenda soka amateeka akatambi. Museveni yeetaaga kuteeka ku lumulipooti n'omuteunga mu ttako n'okwata ne Muhoozi naye n'olumutunga n'obassa ku musito olumaana okwate n'empenduzo n'olusikayo ne bamanya nti eggwanga lyabakoowadda bafuze bubi. Byebyo nno mwana muwala ono oba omukyalo ono Kadaama ebigambo bye yakozesa binene nnyo ku mukulembeze we waawo bagamba afuga bubi naye ate ebigambo binene nnyo omuntu ofunako akantu akatono k'omusiimako kati no olunaku lw'ejjo yalabiseeko nga wabadde akola asimanya baba nga bamulaze vidiyo ne bamugamba amupakira amuze ku woofiisi ndowooza ajje Uganda ate atandika awera ennembe n'omusango kale olaba okozesa obubi amasimu bannange akatambi kaakano wano ng'alaajana tinzirayo Uganda baana mmwe bantwala ku woofiisi baba wange azze wano nandaga vidiyo ze nakolera Museveni nangamba bamugambye bankwate banzize ku woofiisi ne passport yange na buli kimu kati bantikako nziza Uganda bwe mulaba nga siriiwo munsala
Awo nno social media weetutuusiza abantu bange omanyi bagamba akamwa kabi kasaasiro ganga abaana ab'obuwala mubeereyo mu nnyumba z'abawalabu ne mukola ebintu nga mulowooza munnange abantu tebabalaba so kumbe babeera babalaba woba ofunye essimu gikozese bulungi kati yuno contract teyaweddeko ate buno obudde alaga nti alaajana kale munnange wetutuuse bwe nkuzaako eno ewowa Raymond Namakula wamu ne Dr. Muza ate mulowooza Dr. teyapropose nze Raymond Namakula naye maama empeta gye yamutaddeko yo ogenda kubaga naawe ogirabira ku maaso awo era nga kyempuliddeko agali mu nkubo nti yo embaga yaabwe eyengedde ku luno bannange edikizo waakulumwa mutwe abaana b'obuwala ki mbagamba olaba ng'omusajja gw'oli naye takubalaamu vali yakuzanyisa gendako ku pulaani B ku pulaani B biyinza okutambulira obulungi kati gulowooza Raymond Namakula singa yabeerewa edikenzo singa ali bw'ati omwana muwala ensi zonna azitambudde azimazeeko n'omuhazibandi my string here because Hamza, this is God's sign. This is God's sign. Hamza is the doctor. And here he's my string is turning into a ring, ladies and gentlemen. Hamza is gonna propose again. Make some noise. This is it. He's gonna propose again. Let's see. Right here. naye nga nyongera okubajjukiza nga tonnafa teweevumanga nsi atalaba Raymond Namakula ayimbye obuyimba siri muyembe oba onninda kwengera olimba siri paapaali nti owanola lyengevu mboona nze binnemye ebibyo nkulinze nkoye ng'akabiira edikenzo so kumbe ebbali eno waliwo amulabamu ekyomugaso era nga si mulala ye Dr. Muza era kyentegeddeko nti ssaawa zonna embaga yo mukwano ebindabinda era abambala gomesi muzitegeke ng'obudde bukyali kale bwe tweyongerayo munnange n'ekitebe kya Nuupu ekiwangaalira oba ekisangibwa e Makerere Kavule munnange embeera nga wulaba yasuze bwe batyo abasirikale abakuumi ab'amagye abamilitale bageze ne balumba ekitebe nga woolabaawo tetumanyine nga jjukira obudde obwazibidde olunaku olw'ejjo twali tumaze okufuna amawulire era ag'ennaku nga omukuumi wa principal omukulu ayitibwa Eddie Mutwe abantu abasinga le baamukazaako naye nga ye Edward Ssebuufu munnange ng'awambiddwa emmotoka ya drone abasajja bazze bweswi ne bamukaba nga bonna balina emmundu ne bamutwala abadde sayidize eyo emukono nakati tetunaba kumanya oba baamututte waso embeera bwetyo munnange bw'eri katongera okusaba ate gye baamututte aveeyo mangu era tutegeere n'ensonga lwaki baamukutte so ebiveeyo munnange nabyo tebisanyusaamu yadde n'akatono munnange sigenda kulwisa era nga nkongeddeyo obutereevu paka ate ewa Zali ne Shakibu munange Zali atugambye bukyamusaba omwana nti leero kino ekiro kiggwa baasazeewo munange tomanya osanga mukama ayinza okwanukula essaala zaabwe mu kino ekiro ne bazaala omwana naye Zali agambye nti mwe mwenna abalina akajanja bamugamba Shakibu muwe omwana Shakibu muwe omwana nti no mugenda kumuyamba ku buyambi mugenda kumugulira pampa mugenda kumugulira obugoye mugenda kumuyambako okulabirira omwana munange Shakibu nagamba nedda abo bantu togeza n'obakambuwalira basabira nze omwana banyambako aye tebavuddeewo bubi nnyo so olaba akatamiize wamma nkongereyo nga batugamba nga bwe bagenza okuzaala omwana oba bagenda kuzaala balongo era kyemmanyi mu banaaki emabegakawo twalabakuzaali ng'ali obuyembe baba angene muzeeko omwana social media ino oyinza okulooza nti kati balina pampa ze bantegekera muli awo mubanja you and who mbu we want you and who Bonange. wenno kale nkutegera naye kati bo tewali lwakumanyisa tewali agenda kuyamba bo kenyini balina abaana ababalemererwa banaabogera kuyingira kitanda waliyo okunaaba mukaweewoweewo tusooka kunaaba ne tuzaala ate ne tuddamu tegajja kufuluma
Guys, I don't know when it is season 4. Make babies. I don't know. Do you have any idea when? We don't know. We are talking about making babies. Ono nno mukyala Lutaaya ajja kubasobolera ddala baswiri emu mwenna abeesabisa omwana tuwa omwana waffe Shakibu ye nalina omukankabudde biki naye omwana olimeredde okumuwa bebi abagambye musaba omwana mugenda mugulira pampa mugenda kumugulira ngoye obanga tumugenda kumugulira maza ajja kubasobola naye nga Shakibu gye bisembedde agamba nedda abantu baleke bali kusabirako nze baagala nfuna omwana okitegedde ekintu ekyo ndowooza baamufunye era ekiro ekyo kale munange bwe nkuzaako eno mawulire sigala ssanyu yadde n'akatono nga nnaku eri ewedde emirimu era nga bo abantu b'omu katale k'omundeeba abadde bawangaalirawo abadde basuulamu abadde bakoleramu munnange omuliro gukutte nga woolaba ekiro gwokeza ebintu byonna teguleseewo kantu n'akamu kyokka muno nno mwe muli omukyala ow'olubuto awonye okufiirwa omwana we gw'abadde yalese mu nnyumba ye abadde yagenze naye ku kkubo kunoonya kasente ng'afumbirayo katogo kw'otadde n'okutunda ebintu ebyokunywa muyina maaso wano ng'olubuto olumuleeze yenna asuuliridde naye nga n'ezimutwala mutazirina munekwata mu nsawo bambi okuvaamu amazzi bambi munyambe bambi mukwano nziruka nfuna wabonda kansala aliwaawo omukazi ssente bano omukazi agenda zaalira ano kansala oliwa weddayo aliriddawo kati nzuno njagala genda kiwali kawempe wali ku ddwaliro buzaala olubuto olunumidde okamba dakiika wali ssaawa ziri dina eguli ndifunye ku ssaawa 4 ndikuze buli wa muganda wange kikato kazola wali kuzebu ne baŋŋamba Nnaalongo ndebe ekoze eki wali mu mbawo wali okoze eki wayidde ne ŋŋamba abaana bange ate omusajja ngenza okutuuka ne mbagamba siiko walinga ndaba watuntubuka ngenza okusiŋŋana akayumba kakoze eki kaweddewo nga waliwo ataasisa ki omwana wange wangi taata mpeereza ki wali katogo keni mu kufumba nawakase piki n'akafiriigi naye akayumba kakoze eki kaweddewo kumbira abantu ebyokulya okutwaliza ewamu yesebe era nga nawe bizinesi yo katolina yadde n'olubuto sikyayina sebe kikyogamba gavumenti kulanga omwami oli afanda ŋŋambe bagenda kuntwala ki wali ekawempe olubuto olukola ki lunnuma angulidde ki mazzi naŋŋamba Nnaalongo tukumanyi oli mwana kiwa wano kimundeera awo wakoze eki wakome naakola ki nange kati ono kansala waffe gwe gutwalonda atukoledde ki ekyalamu alamayini ndi mwana wa musiraamu banzaalidde kulere kulidde kulere kwe nina maama kwe nina kitaawe twekuze kati kyagamba ngene nzaalira eki wali mu mwala kayumba kakali kikaweddewo wembadde ensu obwana wuli neyiba wali ewawaswa neyiba wali yanyambi yasuziza ki obwana bwakwe sigenda mwogerako nnyo kibi nakola ki wabula nze kyembadde nsaba essaawa zino sikyalinaage 10 nsabayo ka transport ntuuke wali ekawempe kanfune kasente ngende wali ekawempe mudwaliro kansala oliwo omukazi ssente jagala genda ki wali kawempe omufaliso guweddewo akatanda akafaliso abaana wali nina wali gwe mbateresezza kanfune transport akola kyantwali kansala kyazikiza muliro ajja tuwe ssente z'omukyala agende mu ddwaliro saafina nakawesa nebirafumbe bikwasiza ddala ennaku kati ng'oyo omukyala gw'olaba asuuliridde anoonya ssente zimutwala mu ddwaliro kubanga ennyumba ye yonna eyidde naye twebaza Mukama nti omwana abaddemu gwe yaleseemu mu nnyumba bambi abantu bamuyambye ne bamusikamu era tafudde ebintu ebyo byonna bisaanyeewo kubanga bambi abadde yagenze ku kkuba ate kuyiiya kasente si kwetunda wabula afumbirayo katogo kw'otadde n'okutunda ebyokunywa omuli amazzi butunda weziri wali zitudde naye tezirimu mazzi ziri wano kukulakotawa wano kusawa ya pakinga naye omuli ogukatawa kya wano ekibuye ne boda nebula etuukawo wali tuwenya nnyo ng'abannayuganda kitwongedde ebibuuzo bingi nnyo ebibuuzo bingi nnyo eri gavumenti era ebibuuzo ebyo twagala bannayuganda mu bibuuzo gavumenti kati gweyongera bweyongezi emotoka temuli mazzi zasetta ziri 10 mwaga temuli mazzi zize muzipakize pakingi gaweddemu
Neti na kansala. Kamuntu weyo indavu. Nodi kansala dematu weyo indavu. Kamuntu weyo indavu. Moto kaziri kumpi ne. Moto kaziri kumpi ne. Okusokera ddala njagala okwebaza bannande babafuddeyo okubanga bazze mu kudduukirira omuliro guno. Tulaba abantu bafaayo okubanga bataasa emmaali yaabwe. Noise parking at wire weziri wali zitudde naye tezirimu mazzi ziri wano kukula kutawa wano kusawa ya Queen. Parking naye omuliro gukata wacha wano ekibuye ne boda nebula etuukawo wali. Tuwenya bifunyo ng'Abannayuganda kitongedde ebibuuzo bingi nnyo eri gavumenti era ebibuuzo ebyo twagala Bannayuganda mu bibuuzo gavumenti nakati gweyongera Ebiva mu Ndeeba tebisanyusaamu yadde n'akatono munnange abantu emmaali zaabwe ziyidde ebintu byabwe abammwe basuula byonna biweddewo. Kale katusabe gavumenti ate bakwatireko ebawa obuyambi ate bafune era we batandikira naye nga bagamba ebizikiza omuliro biize naye ate nga tebiina bikozesebwa. Kale wetuli munnange mu ggwanga lyaffe erya Uganda wetuli emmaali ye gwawo ng'olaba naye nga n'ekyokukola toyina nga abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bw'atyo munnange omukulu Bebekulu bw'alabiseeko munnange ewaka taata omulungi omusajja akwasaganya byonna eno kuyimba eno mirimu mirala eno famire ye bannange jjukira ali kaweefube oluuka ono muwala waffe ono omukulukulu ono yagambye nti munnange alina alubamu ate gye bali mumukolera era gy'agenda okufulumya. Kale okitegedde taata omulungi taata afaayo naye munnange osanga abasajja b'ennaku zino abamu nga ye kasita akulekereza akameeza ebisiga titeyeetaaga kumanya bwekadde abeera busy 24 hours. Munnange takomye ku ekyo n'ayingirako mu nsonga za Spice Diana wamu ne MC10. Amanyi MC10 ono sayidi ze ye Masaka yagenda n'asiiwuuka empisa oluvannyuma lw'okusanga nga DJ ayina oluyimba lwa MC10 olu lumuloka. MC10 yatabuka n'akozesa ebigambo ebinene nze nga nze bitasobola kuyisa ate mu kamwa kange olinga bino olinga biri. Munnange bino bi DJ byesiruwaza maani byewunza biki bikinga ne bwe mutegeera MC10 so kumbe munnange no bakulu be abayimbi abamusooka mu music industry balaba era Bebekulu amulabudde nti singa tokyusa neeyisaayo eno music industry egenda kukaluubira nnyo sinakindi okugiremererwa. Omwana oyo yatuuse ku stage nga tayiro DJ namugamba ninako oluyimba lw'olumu naye wulira ebigambo bye yakozesezza okuvuma DJ. Okimanyi nti ba DJ bonna balina association bwe bagaa nti tugenda kuba muyimbi tebamukuba. Mumulabyeko wano firimu nga babayimbi abakuba ba DJ and you still ask yourselves lwaki abayimbi abo bagwa. Ba DJ bonna beekwata omulundi ogwo ne bagawe tetujja mukuba music we. Groups zaabwe ndi mu groups nga mukaaga. Sometimes I even feel sorry when I read certain things. And the fight by DJs batadde weyo example je nabadembawa. That's why now you find that DJs are earning equal money, 80% the money the artists are earning, or even more money than artists now. Kwanga ba artists bali bayine jogeri kuba ba DJ ne bekola mu omulimu. Slick ayinza okubira Roger namga Roger gundi oyo yankubye oba Roger ayinza okulira gundi yakubye Slick Stewart naga oyo sijja kuba music we. Akusirikira busirikirizibwa ati bwe batuleyo meetings zaabwe ku group za nga bagamba oyo mwana ate mugira. But then again let me tell you this, do you know that the DJs, the same DJs Roger ayinza okuba ne artist omu
nagamba ba DJ na ono artist wange please push for me. So it is equal nechimu DJ oyo yenyini okugamba nti oyo artist yanvumye temukuba music we, and they don't. So is that rocket science really? Muli ku social media you're discussing Bebe Cool legend yagambi simanyi, yeah. When I said it, I said something that you should have picked content from. Just because you have weak brains does not mean you just misguide people because mwogera. Be very careful. Ntino, some of us who have good brains, but tunavamu music tujja kudda wanonga tuogera. We will take your own jobs. Ate mwe temusa kufuka bayimbi. Mwaba misleading abantu. Na ife tuso kufuka ba TikToker. Because we already have followings. Mwino kuigo kubera constructive. Ate namwe abantu mulekerawo nnyo okubeera nga temulaba bu clip webuti bwe basazeemu and you just take. Mwino kumanya omuntu wabeeredde ku TikTok live kitegeeza abaddeko hours and hours. We were speaking about just a few topics. I spoke for about 3 to 4 hours. How can you take something that lasts less than a minute, but that is what it meant? So, music industry, si kanisa. It is a very competitive platform with so many people needing to earn a living. Chogamba go muyimbi atuddawa mpuliriza balaba ogenda kubeera olaba omuyimbi oli omulala nga akuyitako gosirike nga tolina kyokolawo omukubira engalo mbu agenze wakabi nnyo ye agenze. That's why temuyitawo. Nalabidde ddala a person on live saying nti kyekyabalemesa abayimbi abato kyekibalemeseza okubitinga ba Bebe Cool, the big three. What? No wonder you're a failure in life. You person who said that. I am not surprised. You're so petty. You're so petty like this. Era sikuvuma naye njagala oddeyo mu ndabirwamu weyambule ng'oli wekka mu kisenge wenonyeko anything valuable between you, your life and your family. Okujjako okuzaala nti wazaala abaana era osabe Katonda nti nno okyuka kati oba redirecting a mindset. Because you're arguing out a person who is a million times successful using his formula, while your formula that you think was right has kept you below. What is wrong with Ugandans for not understanding that a person who lives a better life than you made the better decision than yours?